as it is Career Day. And since the theme for this Career Day is encouraging creative solutions to tackle societal issues, please, we are here with St. Joseph's Technical Institute Chisubi, and before you is the speaker of the school, Kadi Joshua, and my friend here is John Hopaganga. So please, we would like to know who you are and what you represent. Era mbakowoola nga 17 ogw'omunaana bambi mujja ku Serena Hotel mutuwagire. Budrak ngeweze emyaka 25 mu nsiike y'ebyokuyimba. Budrak is Buddo Drama Club. Twakola club wano mu ssomero ey'abayimbi eri multi-talented. Tukuba ebyuma, tuyimba, tuzina, tuzanya emizannyo. Feba defending champions mu kuyimba. Emyaka egize giddiringana egitaka wansi. My name is Joseph Kidega. I am an instructor at St. Joseph's Technical Institute Chisubi, and I also work very closely with the industrial training department. Abana baliwo naffe abavaawo twasigala in touch. Tugenda kuba performingira ennyimba enkadde zonna n'empya eziriwo. Bambi mujje tubeegayirire. Thank you very much, our moderators. I firstly welcome all the exhibitors on this very great occasion, and we also want to thank the administration of Buddo SS for inviting us for this mind-blowing and of course destiny-changing event. St. Joseph's Technical Institute Chisubi is the oldest technical institute. naye enyimba endala ziri awo obulumi bwa taxi ababibba bannaye bwoba olina obulumi bwa taxi ng'owuli abukuluma bukuduguda jangu tulukuyimbire tukuyimbire Lukeberwa tukuyimbire ababibba abafere enyimba endala nyingi nnyo nnyo Senior Secondary School of course mukimanyi nti ebadde mu nsiike ya music okumala emyaka kakati bambi mujje mutuwagire abazadde abaana ba OGs ba OBs tubaaniriza obusente butono nnyo bambi tubusonde mpola mpola kale ne bw'oba olabanga bungiko tusobole okubeerayo nga 17 ku Serena Hotel Kampala. Temugenda awalala waliwo Serena nyingi naye Serena ye Kampala kwe tuba tukuŋŋaanira nga 17 August. Show ejja kutandika ku ssaawa 8 paka bwe mukooyera we mujjogera so mubeereewo mu budde mukeere temujja ate tubalinde ate nga mukeereye temukeerewa mujje mu budde mufune ebisava tubaaniriza tujja basanyukira. God bless you. We all know that in our lives we need academic papers. Omuntu asuubire ekisinga ku kye baalaba kwolwo musuubire ekisinga ku kye twali luli mu ssomero kwa kati tufulumye tu expertisinze mu music okusinga bwe twali tulina obubadde obupya n'obuliko kakati mujje tubalage obuliko. Tugenda kuba ku live band era mugenda kuba muwulira amaloboozi n'abaana nga bakuba lukoba ku lukoba. With the sciences, because we're aspiring to have engineers. So with the sciences, n'ekivulu kya Budrak celebrating emyaka 25 omuntu asuubira ki okuva mu kwaya eri mu ssomero obudde Budrak kati Budrak yo ngaffe woba watusuubiramu kintu kyonna njagala osuubira amazina, njagala osuubira okunyumirwa ku ssente ezizo, njagala osuubire eggulu ku nsi kubanga kati tugenda kuyima ng'ennyonza ate nga mukimanyi si bwe kiri bagayizi mukimanyi ffe Buddo nga bwe kiri tewali n'omu agenda kuba nga atwekiikamu. Kati kankubuulire nga 17 August ku Serena Hotel njagala osuubira amazina amaganda buli muganda kuba enduulu suubirayo olunyege buli ava mu Bugiswa eyo sayidi zeeyo mutugende. Then faba ababa mu Western region naffe tugenda batukola ekitaguliro amazina ageyo ageddembe bannange bamikwano suubira just kyolina okubanga gwe kyoyagala kyekiriyo abasoga nabo gye bali abasoga baliyo. So we can continue. What we actually plan, you see the blue and white emergency car in the middle of the field. We have to prepare for you another red car behind.
that one will pretend that we have an accident and someone is stucking under, and we show you that we have an airbag system what can lift up that car in 30 seconds when it is needed for Febudo secondary jabatenda tuyimba nomukazana babivako tusingana mumizanye jejo mubisawe ate buli bigezo lwebidda ffe tuba ku topu nga bw'okiwulidde nti tuba ku topu tugenda beerera ddala ku topu esero nasuubirayo ba azawi suubirayo muyimbi waffe Cindy the king tugenda kubeera naye ku stage tugenda kukola buli kimu kye weetaaga okuba nga tukola kati eri abamu kati abanyumirwa ennyimba ez'abatusookawo omulembe omutebi emitima gy'abaganda mukutukuza mpewo ennyimba ezo zonna fe tulinaako sosola zonna zigenda kukolebwa n'ez'omulembe guno nga tulumbe selavi byonna katolubwama zonna zigenda kukolebwa step ups musuubire buli kimu acrobatics ku level endala live music don't forget that. You know, when a very heavy sea is falling on your chest and you cannot breathe, you have not all the time of the world. Kati ekyo kibuuzo kyandibadde kyangu nnyo singa mbadde nnyina ebigambo by'okukiddisaamu kubanga bino ebintu ffe bw'okyegendeza tulinga babiguddemu obugwi kubanga babitukolera naffe tujje twongerako bwongezi gwe kyoba osinga okumanya nti tuwulira bulungi nnyo nnyini ddala era abatusookawo bannaye tweyanziza nnyo tweyanze temuddala mbala tweyanziza nnyo. Thank you so much. Tugenda kweyongerayo n'okuyimba ate nno nnyo kuba kati ennyimba z'ennaku zino tukyasegeera twagala kuleeta meaningful music in Uganda's industry mukitegeera tutrainingidde omusajja nga Mr. Posaka omusajja oyo atuyigiriza okuba abantu balamu tetwetaaga kuyimba nnyimba zivoola bantu twetaaga okubeera nga tuweesa ekitiibwa buli wamu wetulaga. Ogambye ennyimba ziyimbibwa ennaku zino temukyazitegeera zo ng'ate mmwe abaana ze musinga okwagala ddala mu masomero bwe bakuba ennyimba ezitegeerekeka baba tebabaadde vibe anti kati vibe mubeeramu era ffe abatono abatajja kukiriziganya nazo naye era nga omanye era mu buli society oba mu buli environment mubeeramu abo abawakanya ekigenda mu maaso n'abakiriziganya nakyo naye kati ffe mutubalire ku sayidi ewakanya. Olina oluyimba lw'owuya n'ogaana Uganda industry ekudde oluyimba okwepiica olwo terunsanyusa tekusanyusa ate enkudi enkudi tensanyusizaako ddala nedda twatandika ddi okweteekera akami mu ddoodo z'ennyimba ze twagala owulirako bannaye bayimbi bannaffe muveeyo bannaye eddoboozi likule kubanga ennyimba ezibu bannaye abanaffe tunaabazaalira kati nga ffe guno omulembe simanyi kye tunaaba tuliko abayimbi nga David Lutalo tuveeyo bannaye tukolere ddala Rema n'Amakula tuveeyo tukolere ddala. Buli muntu ayogera mulina ekintu kye mufaanaganyiza Rema n'Amakula twebuuza olw'okuba nti Saaka yabatrainize naye yatrainize ensonga lwaki mumwagala nnyo nedda no guys wekiri nedda mukyala yeewa ekitiibwa okuva mu nnyambala mu njogera n'ebikolwa bye abasinga no tuwegomba n'eddoboozi lye terisangibwa ennyimba ze abamu ku bayimbi be twasigaza mu UG muli baana bato music akwatidde buddo bendera era agenda okukunga abantu okujja ng'ennaku z'omwezi 17 ye music eyazimbibwa edda ababasookawo emitima gya Buganda. This time round generation yamwe tennafunayo oluyimba lucrossinze kuva buddo nga lugenze ne lutunda nga ziri temukola nnyo kimala awo ate mampulira olimbyemu katono kubanga ennyimba tewali luyimba lwetufulumya ne lutakuba kati nga ku mulembe guno tukubye ennyimba nga tulumbe selavi obudde ennyimba nyingi
nnyo ezitambudde nga ziva ku mulembe guno ate ne zigendera ddala wala kuba kati saa zino wosala TikTok videos abasinga bonna bakyazina tulumbe tulabyeko ku bazungu ng'agegenya oluyimba lwaffe kituufu nnyo ekyo kati awo nze nempakanamu ne ŋŋamba nti tukolera ddala ng'abatusookawo wamu ate n'okubasingako ka vibe bandi